Yes, alright. Nkulamusiza nnyo mukwano gwange bali kwekumira ku Yugi Update TV era nga nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi okwekumira ku mayingo gano. Oluvannyuma lwa Parliament okuyisa UPDF Amendment Bill egendereddwamu okubanga ekaka ba civilian okubanga bawozesebwa mu kkooti z'amagye saako n'okubatuntuza. Tulabye ebbanga ddene nga kkooti z'amagye zigenda maaso n'okutuntuza buli atwalibwa mu kkooti y'amagye avaayo tali kyekimu, abamu bavaayo balwadde, abamu bavaayo tebawangalana ku nsi myezi giwera. Example njakuwa ya Muhammad Seggirinya. Kakati embeera eyo tugenda maaso n'okuba nga tugiraba ne bannayuganda nga bagitunuulidde kyongera okwennyamiza eggwanga. Tetumanyi kiki ekigenda maaso mu ggwanga. Oluvannyuma lwa Parliament okugiyisa tewayiseewo na nnaku ziwera, Muhoozi avuddeyo ne yeewaana era n'akola okulangirira. Akoze okulangirira eri omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. Tetumanyi kubanga ebbanga lyonna kibaddewo nga takiyasanguzangako wadde, wabula etteeka lino limaze kuyita, obuyinza bumaze baweebwa, authority zimaze baweebwa. Era gwe wotandika okulaba effujjo nga likolebwa ku bamu ku bakulembeze, ku ba military commanders, teweewuunya. Manya amaanyi gye banaabagajja. Naye jjukira nti nno twabagambye bano beesimidde entaana gye bagenda okuba nga beeziikiramu. Muyinza olowooza nti nno mukikoledde ba civilian bokka abali ku ludda olw'opposition, wabula nammwe ekitimba kijja bayooleramu kubanga bano si bantu, babayita bakirumira mpiri bbiri. Oli ku Yugi Update TV gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde kkooti ebadde emaze okudismissinga, Supreme Court ya dismissinga era n'ekitwala nti kino ekyokubanga biiru eno oba ekirowoozo ky'okukozesa ba civilian military court yakigaana era n'ekidismissinga. Wabula babakulembeze abali ku ludda olw'opposition bagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne UPDF banyoomodde ekiragiro kya kkooti, banyoomodde court orders ezikugira etteeka lino okubanga liyisibwa, kubanga Supreme Court ng'eyita mu Owiny Dollo yavaayo n'alangirira nti nno kino kikyoboola ssemateeka eky'okuyisa UPDF Amendment Bill ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu military court, era n'agamba nti nno kino tekijja kukola kubanga balaakinga credibility saako n'experience egenda maaso n'okukozesa ba civilian mu kkooti zaabwe. Wabula newankubadde gundi baajapozinze nnyo ne balijectinga okuyisa propose eno, wabula Speaker wa Parliament Anita Amongo yanaabye ensonyi mu maaso n'amala n'agiyisaawo. Era waatu yawaddeyo eggwanga eririmu abantu 447,000 okusobola okulaba nga bawaayo mu mikono gy'abannamagye okusobola okulaba nga babatuntuza. Tetumanyi kigendererwa waki biiru eno yaleeteddwa mangu nnyo era neereetebwa ku speed ate era ng'eyisibwawo ku speed ey'amangu nga n'ekigendererwa tetukimanyi. Kaakati lwaki nsoose ne nkuzzaako emabega, njagala nkuwa reflection gy'osobola otegeera obulungi kusinziira ku General Muhoozi bye yayogedde. Biiru ng'eyisiddwa, Muhoozi yafunye amaanyi agavaayo ku Twitter okulangirira nti nno agenda akonstructinge ofiisi empya Magere okuliraana Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, pulezidenti w'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Lwaki Muhoozi yandibadde avaayo mu kaseera kano okulangirira nga wagenda okonstructinga okuzimba ofiisi empya? Agamba mpulira nga njagala nkoleyo ofiisi empya, ne ofiisi eyo ngenda gikola wali Magere okuliraana Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'ekigendererwa kyawa. Agamba ayagala mbeere kumpi kwegamba asobole okulaba buli kintu kyonna kyonna ekigenda mu maaso ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu, alabe buli kimu Bobi Wine kyagenda mu maaso n'okukola. Kino nno kitaddewo mixed reaction eri bannayuganda, eri abo abali ku ludda olw'opposition, nga biraga engeri statement eno gye lweyizinzeemu political issues naddala ku landscape eza Uganda, nga Muhoozi Kainerugaba avaayo ku mikutu gye za social media n'okukola ebikolwa oba n'okwogera ebigambo ebigenda mu maaso n'okutiisatiisa. Kakati Muhoozi Kainerugaba wabanga avuddeyo n'alangirira nga wagenda oconstructinga new office okuliraana amaka residency ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulembeze wa National Unity Platform gwe kikuwaaki muli nga
UPDF amendment bill yamaze okuyisibwa yabawadde omwaganya. Kitegeeza ki? Wanaabeera close ku resident ya Robert Kyagulanyi Ssentamu waddemba okuplantingawo ekintu kyonna kyonna ekyekuusa ku kyamagye ekisobola okulumika n'okulumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nga bamutwala mu Marshal Court. Ekyo olina okimanya kubanga ye Muhoozi ayinza okuba ayogera just byogeze bino nga mmwe temubijjaamu makulu. Kiba kibawadde omwaganya. Era ogenda laba emisango nga gitandise oteekebwako nga giyiika egitabaddeewo egyekuusa ku egyamagye mu ggwanga naddala ku ludda olw'opposition. Ogenda laba nga buli gwe bakwata ebiseera ebisinga bamuteekako musango gwa masholo, bamuteekako musango yavodde ekiragiro kya military, bamukutte ne military equipments, bakoze we bati ne we bati. Ogenda laba nga gyewengedde okuincreasinga mu ggwanga lyattu Uganda. Weebuuze oli tegibaddeewo lwaki giboneka kati? Kijja kuba kitegeeza kikuwa kimuli, kikuwa nti nno emisango mingi egigenda okupaatikibwako okusobola okusilensinga ababaka bali ku ludda olw'opposition saako n'abawagizi b'opposition naddala aba bali ku ludda olwa National Unity Platform nga bakola batya olw'okubanga amateeka gabawadde omwaganya okubanga basobola okukwata civilian yenna ne bamutwala mu military court. Kitegeeza basobola omupaatikako ekintu kyonna kyonna ekyekuusa ku kyamagye n'akwatibwa bulungi nnyo n'atwalibwa mu Marshal Courts ne batandika okubanga bamulamula. Ate okusinza ku lulimi olukozesebwa mu military court newankubadde ebedda bakidiscussingako mu parliament engeri principles ze banaayitamu n'okusafeguardinga civilian tebijja kubaawo. Ebyo byayogeddwako bwogerwa era byawulikiddwako buwulirwa ng'engalabi ya Nyanzi, wabula tebijja kubanga biteekebwa mu nkola. Civilian ajja sigala ayisibwa kyekimu nga amagye. Bajja kuba beebuuza bo si bantu nga bo bayisibwa we bati. Kati bino bye njagala ogezeeko okutegeera. Nagambye nti nno lino etteeka teryayisiddwa kubanga mmwe muliraba litagetinza opposition nti musigale mu buyinza. Naawe ow'amagye lijja kituuka ekiseera likwetoloola ekwate. Ng'omaze okunnyuka amagye ojja kulowooza nti n'ebyamagye obiresse olesse life eyo ogenze kutandikawo life ya buntu bwa bulijjo. Wabula we banakwatako ng'ozizza akasango bajja kutwala mu Marshal Court ate banakutwala mu military court bajja kuvunaana nga civilian. Engeri gye wali nti nno waliko mu kyambalo ky'amagye bajja kuvunaana nga w'amagye. Kitegeeza ebyayita byo bikusooseeyo mu maaso tolina ngeri ki gy'ogenda bireekamu mabega. Kino kye kitegeeza. So amateeka gamu gayise nga musoose kulowooza ku past, present saako ne future. Ebyo omala obirowooza then n'ogenda ku drawing board n'ofuna n'obuvumu courage n'obeera determined either odiyisa etteeka oba okuvaayo n'olyopposinga n'oligaana gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obbanga otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo mwe abali emitala w'amayanja mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Wabula gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.